I'm a complete artist. Very complete. Look at me. Wuuno omuyimbi King Saha agamba esaidi eno akakasizza nga bw'ali complete ate nga Bebe Cool ne famire ye munange baba neno bali ku dina esaidi eno bampita Geminati nsinzira ku Geminati gi ngenda kubeera nga ntandika munange ne King Saha ate Masawo Njiche ne famire ya Bebe Cool kakati nno omuyimbi King Saha munange nga ntandise esaidi eno avuddeyo wali akakasizza munange esaidi eno munange abamufaananya wali nti eddoboozi lye terifaanagana na lya Fego jjukira nti nno ayogeddekoko ne ku njawukana ye munnange neyaliko maneja we Sam Mukasa n'asayininga munnange omuvubuka omupya omuyimbi omupya muyite Figo era nga abo abamufaananya munnange eddoboozi ly'oyo omwana mulenzi ne King Saha wuuno King Saha avuddeyoko n'akyogerako munnange esaidi eno era nga bw'owulira ate nakakasa esaidi eno bwe kiti buli buwanguzi manager Sam bwatuukako buba bwange oli yenze namuvubuka yatukubidemu awo line ayimbanga wabuuliddemu nyimbiramu amanyi kuwuliriza simanyi kuyimba ojja kusugira nga ne kucha Sam neneze manager mwagaliza ebirungi ate Uganda ogiraba eno Uganda yaffe ffenna buli omu ajje asineko share ye Chekibawo kyekimu kyenjaga okubuuza ku kya manager. For the first time nabye Sam Mukasa nga akola interview. I think ayina n'endala gye yakozeeyo. Anti yakola interview yonna mu regime yo mbadde mukolera mwenna kiki. Ebyo waliwo byemalira. Ebimu biba bitaaga pushing ennyo. Ebimu biba bisooka okwepushinga. Kati nze I'm a complete artist. Very complete. Look at me. Gwe neetegereza bulungi. Oba mpuliriza kati wuliriza kale akayimba kange akapya nkufa. Nze ndi complete artist. Era nange muwagira okuteekamu mu effort okulaba nga brand naye okuleetwa egatteko. Ffe tuwerukaminga brand zero olaba nze nkola nnyo ne brand zente ezo kuba njagala nnyo zitwegatteko. Tewali tabu. bwe kityo nno ndowooza okiwulidde bwe kityo munanga ate bwe kitambudde ate mu katambi ako aka King Saha akabadde kagetenga vailo wali ku mikutu egy'enjawulo kakati nga nkugyeyo eyo kankulageko kweno Bebe Cool famire ye munange babadde eno nga balimu okufunamu just kadina era nga bw'omanyi munange famire anti kibadde kiriya nnyo era nga bw'olengera munaye mu katambi sigenda kubeera nga nkulwisaawo kasooke nkakuwe akatambi kano ate ndyoke nkomewo. I don't know. My mother did it. Yes, I look for. Hi, Dean. Man, I did a sign. I did a sign. Phone record. Next, bring us phone. Send me the video. I see this very bwe kityo nno munanga ate bwe kitambudde era nga bogezezaako okulaba akatambi ako katwedinze nnyo ate wali ku mukutu omunanga ate gwa TikTok era nga bw'olabye bwe nti bwe nkoze era bwe nkyekinzeko ku bantu bano ngenda kusaba video gimpe like obeera nga tonnaba ku subscribinga nakyo okikolere ddala ngenda kubeera nga nkomawo ate maaso eyo ne video endala katono nnyo bwe kiti.